Era omukulu waabwe yakomyewo nadda ku mirimu gy'eggwanga nakwatagana ne principal. Yes. Olunaku lwaleero alabikiddwako ne principal ku kkomera ly'Ekigo eri nga bagenza okukyalira ku basibe eyo waliyo Madubala. Madubala nno banne yasirikidde mu kkomera. Madubala baamusibira ddala. Okimanyi nti ebintu bya Madubala bbanga nno ddene. Ebintu bya Madubala byalinga ebyokusa. Ensi nekwerabira. Laba nno. Kiringa gundi ani? Si papa. Okimanyi nti myaka tegigenda mu 5 5. Kiweze sesatu. Emyaka gidduka. Si myaka. Twali akava mu kulonda. Naye ate ebya si papa biralamu. Omanyi nti bagenda mu kkooti ng'oyinza okugamba ate be bazze okuwozesa abalamuzi. Ennyambala n'endabika gye balabika mu gwogimanyi. Otunulira mu kasipapa nga azze mu kkooti n'ogamba no ye mulamuzi mu mufiiri. Waliwo watuuka n'okukkiriza n'ogamba kakati kyusizamu ku location nti nvudde eka gye mbadde mmanyiridde kati nakudda mu ki kumanyira bulamu bwa kkomera. Bibaawo ebyo. Ate kasita okkiriza omutima ne gukkiriza ne kusetoolinga ng'omanya nti kakati nkyusizamu ku location. Eri nvudde address ekyuse kati address prison. Nga munange. So wano King Sahabala agenze ne principal. Nga bagenza okukyalira ku basibe ab'enjawulo kuba baliyo banyisayidizeeyo. Yes sir. Era katubafune. Eddoboozi lyakuttemu ebyuma by'omuzungu obimanya nti ebiyinza okwekyanga kyangamu nkola.